kale bannaye nammwe mujebale ekitulese wano olwaleero nsaba otubuuliremukko ku kyemba njogerako ekivvulu ekivvulu kyo twetegese bulungi nnyo ttiimu weeri tutambuliza ddala bulungi ekyandibali kitukaluubiriza nti omuntu bw'aba alina asetinga bizinesi ekisinga okukaluubiriza ebyo byagenda okuguza abantu nga tabirina naye ekyomukisa omulungi nti ffe tutegese ekivvulu n'agenda obbayimbira waali ate ennyimba azirina ennyimba nnungi ali lwedde okutandika okuba nga akompiitinga mu kisaawe kino kubanga tukikkiriza nti n'abewiiki mba bakoledde longi n'ab'emyezi 3 bakoledde longi muwala wange Kyoze ni Beki yakola longi ng'alina oluyimba lutya lumu naye kati ate omuntu alina ennyimba esukka mu 15 era buli gwe mbadde neebuuzaako nga nti mwalwadda kati nga mbadde mungamba nti mwalwadda kye mubadde mwatusaba tutandise okukiteekawo temukikomya mbigambo mujje tugenda kukwatira wamu tuwagire omuyimbi waffe ekivulu kigende mu maaso ekifo Freedom City 29 Septemba 3 Luwero mu kisaawe kati Kojja omuntu ali eyo yandiza kumanya ebbeeyi ekivulu okuyingira byonna ku ebiri okuyingira $2,000 VIP $5,000 ku Freedom City then emmeeza $2,000,000 kyekivulu eyo gundi price bweri then eruweero $2,000 mutwalo ordinary VIP $2,000 gera we mukimanyi bwe kibeera kola yaffe weeri gyo twafunye omukisa nti twagenze ne tulambulako kuba tube tusuubira bagenda otegeka show eno n'abagenda okubeera nti bagenda okutubeeramu mu nteekateeka zaali haso okuteekateeka skia media oba mubamanyi bagenda kutuyambako ku byuma ebirungi naye tebiriwo wano batusuubiza bituleetera so tutambule bulungi embeera etambule bulungi kati Kojja ensonga etambula amawulire ya muwala we Jessica kubanga twavaayo tulaba nga wiiki emubiri emabega omusajja akkiriza omwana naye kakati ate kati abazadde b'omusajja bavuddeyo bo tebakkiriza mukazi kino oyinza kyogerako ekyo omanyi ebintu ebyo nali saagala nnyo kwongera kuba amagezi ge nnawo omulundi ogwasooka nali manyi nti muntu asobola ogatambulirako ne gamala manyi buli okkiriza ekintu society ekuyambeko ebiseera ebisinga kiva mu mikono gyo so singa okyandolinga nga ggwe omuntu osobola okukola decisions entuufu naye buli lwozimbira ekintu mu society nga yeyina okuyambako era obulamu bwe butyo bwe butambula naye buli mu mbeera yonna buli muntu yandibadde teyeetaaga mbeera eno abantu bano gye balimu ebutuukeko mu bulamu naye olw'okuba nti ekintu bakizimba nga kiri bwe kityo mu mawulire so abantu bajja kidisikasinga kujjukira buli muntu alina n'endowooza eyiye oli ajja kugamba bakole bati ajja kugamba gundi mubi nnyo naye ng'oluusi tomaze kutunula wajje bivudde kubanga buli muntu okuteekinga reaction wateekeddwa okubaawo omuliro ogumwokya emabega kati ate ffe tulaba reaction ya muntu gy'ateekinze ng'omuliro ogumwokya emabega tetukola ki tetugulabye so kyobula nti nze mbeera newto so agamba nti gundi mukyamu oba so agamba nti oba ono mukyamu buli muntu alina omuntu gwe batawaayirizangako kintu yatasobola kumanya bulumi buli muntu wa frezinga mboozi nga tasoose kugikolako follow up so kati tuyinza okugamba nti famire ya Prince Oma bakyamu oba ne Grace Kandi ng'omuntu mukyamu ffe nga ffe abalaba obulabi kati ebigenda mu maaso batutegedde bino okubaawo gye bivudde lugero lw'omuganda nti tosalanga gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi era nakibagamba ne ku mulundi guli nti embeera eno ebaddewo naye erina ebintu bingi byegenda okukosa singa banaaba embeera eno tebagyesigaliza bameka 2 buli kintu kyonna lwe kikuva mu mikono ne kigenda mbalooya kitegeeza decisions ziva eri olinda naawe enki ninde naye bw'obanga ekintu okirina mu mikono osobola okuteekinga decisions so bino ekintu no tusobola okutunulira Gweskani yekka oba ne Prince Oma naye nga famire nnyingi eziri eyo eziyita mu mbeera efaanaganako bweti omuntu tomujjanga ku kyayagala wabula muwabulire mu ekyo kyakola ki kyayagala oli wakuga nti nze njagala kulya matooke gamulage tisi malungi gakulya buli lunaku kubanga gali ABCD and C
kyetaaga n'ogattamu akawunga okusobola okusiba ki olubuto naye gwe ogamuntu ntokeeza n'okomba ku matooke nga tumubuulidde lwaki tomwagaliza alye matooke. So kati ffe y'ensobi gye tukola ki gye tuyina tolulaba kintu nga kiguddewo ndiga kati goni mukyamu ne buli omu n'akuvuma eggambo eddene n'atakumanyi n'atakola ki n'abakola ki kubanga kivudde mu mikono gyo kitadde mu mikono gy'abantu abantu bagenda okukulamulira omusango ogwo. So nja kusaba mutabani wange Prince Oma gy'ali toliyakitinga ate nensaba ne muwala wange Grace naye embeera bwetyo bweri bintu bwe bati abantu mwe batambulira si kizibu tekiri ku ye ng'omuntu n'abalala bangi yaba muli emabega 10 abalina ekizibu ekifaanaganako bwe kityo naye taliyakitinga n'okwesiga buli muntu n'omubuulira ekyama kyo n'omubuulira ekyama kyo si buli muntu gw'obuulira ekyama kyo nti agenda kikuuma ate tumanye n'ekyama kyeki ekyama kyekyo ekikusigadde ku mutima ne buli lwonokeranga ku makya noga nti gundi kankubule ku kyama kyange kiba tekikyali kyama kyova olaba babiri babibirira abasatu basattulula gwejaga nti nina ekyama kyange naye ng'okikyalinze n'abantu bameka kitegeeza kigenda kusattulukuka. So tugezeeko okuba n'ebyama byaffe ebitukwatako nakugamba nti buli lwoliraba omukyala ne bw'oba nga toleese enva n'abuulirako muganda wo nti muba mukulu wo oba muto otagula nva waka oyo omukyala baba bamubuusabuusa gwe buli lwoliraba bw'oti omukyala atandise baba batandise okukubuusabuusa omukyala omutuufu agenda n'embeera ekola ki embeera eriwo. So webanga embeera bwetyo bwe yazze n'emutendewalako tumusonyiwe wabula nammwe abajja okumuyambako mu mbeera eno temumumalaamu maanyi mumugumye nkwatamuko katono senga ndi ku TV omutuufu gwe weesiga gwoba okinnyonnyolako before nga tonnaba kukiwa bantu bonna noonya omuntu omutuufu gwe weesiga. Nze mu nsi neesiga omuntu ogwo bamuyita Kojja Kitonsa era nze mbulamu bwange omuntu yekka gwe nsobola okubuulira ekyama kyange nenkakasa nti agenda kikuuma ye Kojja Kitonsa. Bweba yakagwawo ejja muyisa bwatabe mukyala mugumu ne bw'anaaba nga awuliriza ebintu bye tumugamba kubanga muminzoza nti ye tetumufuna ng'omuntu naye tulina bye tumubuulira bw'anaalondamu ebyo bye tumubuulidde ebimuyamba ajja sigala yeye okuggyako bw'anaabivaako n'agenda n'ebirala ebitamuyamba biyinza omukosaamuko ng'omuntu naye era nja kugenda kuddamu munoonyeeko. Ale kati Kojja omuvubuka yakaddiŋŋaana mukyala we omwana amukkiriza ate kati famire yeevuddeyo famire egaana kyekiri kye nakugambye titogaananga muntu kulya mmere ye y'amatooke mukkiriza agirye nga bw'omulaga ebirungi n'ebibi ebigirimu ye yeesalirewo. Abazadde tulina ensobi eyo esalirawo abaana naye omwana tomusalirangawo wabula muwabuliremu eyo ensobi gy'akola muluŋŋamye buluŋŋamya era temukola ku muntu yenna interview nga mumusaba amagezi kw'eno ensonga mumusabe busabi bw'agenda kuluŋŋamya kw'eno ensonga. Kimanyi bajja kuvaayo abajja okuwa amagezi bangi kuba abayina amagezi bangi naye munoonya abo bokka abagenda okuluŋŋamya kw'eno ensonga. N'omulundi gwina kibaga nti temutunuza buli muntu ku kamera mulimu abantu abamu kati kankubulire mujja tunuzaamu omukyala ng'alina feelings neyani n'omulenzi ayogera ebintu ebiri negative okitegeera mujja kukwata omusajja mumutunuzeemu ku kamera ng'alina feelings kuki ku muwala era naye ayogera ebintu ebikola ki ebiri negative okitegeera. So kati nze kwena ensonga nti abamukwate abantu abo bokka abali abakwalifyinga okwogera ku nsonga z'obufumbo abakwalifyinga okutereeza abaagalana abakwalifyinga okubeera nti nno asobola okunnyonnyola omuntu n'ategeera than okuleeta abo abasanyusa kubanga eno mwe mukirabanga a joke but it's a serious issue kuba kasiteyingiramu abazadde waba efuuse serious issue
bantu jo bekola ebintu byabwe ne basigala ene ebbali ne bekola ebintu byabwe ne basigala eri ebbali but eno issue nja kubasaba buli muntu yenna gyali ayita mu mbeera emunyigiriza olw'embeera gye tulimu ekonome eri wansi buli kimu kyekyuse buli kimu tukiraba bikukujju tubeere bagumiikiriza twongere okuba ennyo abagumiikiriza nakuga nti buli lw'obeera omugumiikiriza owona bingi asirise takola ki teyejjusa abawagizi baffe ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba Freedom City tugenda kubeerawo Viola Nakitende Solomon Mojja Jilya concert egenda kubeerawo tugenda kukuba endongo abayimbi bangi betegese tuwerekerako namwe mubeerayo abaagala okutuyambako ba sponsor tukyabeetaaga sofa ba sponsor katulinawo 5 but bamaanyi basobola okukimala naye tukyetaagako abalala so mujje mutuwagire nampa abawagizi baffe mwenna abaagala ennyimba z'omukwano abawagizi ba Viola Nakitende mujje mumuwagire mujje mumuzzeemu amaanyi fe amaanyi olwedde tugayina kati muyina gazza mu muyimbi waffe mu muyimbi wammwe nga muwagira music wammwe bannayuganda tukimanyi bulungi nnyo tulina omutima ogwawamu naddala abawagira music tulina omutima ogwawamu mukole eyo omusinzi ogwawamu mujje mutuwagire ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba nammwe abantu baffe abeeruweero ate ku kyalo omwana wammwe gy'azaalwa mwensuubira kigenda yitirira kwamawadde mutusabe ennaku 2 ne katwongere okwogera ne management nga baga ntukube nga 2 nga 3 tukube na 3 na 3 mulumu netubagamba katukoleko 3 bwe mulaba mumwagadde ati tuli mubaddiza mu kifo ekirala esewo